tiffe twatondebwa kufuga abalala ne baga nti Abaganda baffe beepanka nnyo balina ebintu bibogera nnyo nti Abaganda beeyita ba waggulu balina kwegamba lwaki nga seeyita wa waggulu ne Katikkiro yafulumako naaga nti Abaganda mulekerawo kweyita special lwaki omuntu tobeera special wano omutiini agenda nakuba akaviirike naye sifa katambala ku mukono nagira nakani neyeewandikako obugambo bubiri n'ayambala empale n'agifunyako n'essaati n'agita amapeesa n'alyoka atambula ng'akaga ng'omulaba buli kyakola kyonna kiga nti ndi special kiri mu musaayi gwaffe ogw'obuntu omuntu okwagala okustanding out nga olw'omukwano nze ndooza Katonda gwe yatuteekamu nga guli positive okubeera bwe gutyo nze ndooza nti ebintu tuyinza okubinnyonnyola abantu bwe babaagala ne bayiga baagala ne batayiga naye tubabuulira ebintu byaffe ffe ng'Abaganda ne tuba nga tukoze ekituufu ku lwaffe kati waliwo n'ekintu ekirala ekyokubannyonnyola nti nga wano gundi owekitiibwa Mulika bwegano ku leediyo kitugamba omulundi omulala nkiddiŋŋananga nti ffe Abaganda Katonda we Butonda yatufuga kubanga ku mateeka ge olitayinza kujja n'amala galipukako mateeka malala wano gye twalabye omusajja eyagenze mu Masaka n'ejjinja n'alyoka akabawaza abaana 50 ne bamusaba miliyoni 6 oba sekyo bamusiba emyaka 2 n'asasula ssente ne bamutana agenda naye yayingidde mu gundi ng'aseka n'afuluma ng'aseka mu nsi zino ez'ebweru n'ewaabwe ennyini bandimutamyeko n'omutwe okukola ebintu ebifaanana bwe bityo okitegedde naye najja n'akwata abaana ekyalo kiramba n'abayisa bw'atyo olio ate jaaji yamusalidde omusango nga mukazi mu wiiki emu yennyini eyo gye kibaawo ng'omusajja yagenda n'atta omukazi we n'amukubya amasannyalaze n'amugira nanti bamwejjeereza omuntu ng'oyo tebamwejjeereza ntitambula bamujja bujja ku death row omuntu oyinza kumujja ku death row naye nga ebintu byonna biraga nti yatta bajjajja bakulu busimanyi 5 bamusalira nti yattibwe naye n'omugaa nti tonye tambula ogende oyo bamujja bujja ku death row ne baga nti asibwe oba nti addemu asibibwe oba naayitawo emyaka 2 balabe oba gundi banamweyitira naye kakati ebintu ng'ebyo byolaba nti waliwo amateeka amalala agapaatiikibwa ku mateeka ag'obutonzi okitegedde kati singa tubategeeza ni mwagala nnyo okufuga ye naye ffe ewaffe tulina afuga already Katonda weekonda nga mugundi mu kisiikirize kye mwe mutudde Namulondo mwe muli Namulondo ya Buganda kabaka waffe kwatudde kwasizira n'alamula singa tukimutegeeza ni bw'ogamba tuyagala kujja kufuga Buganda oyagala kujja kutyawo Katonda waffe mugundi mu kufuga kwe ate nga tetusobola kiringa okukwata kompyuta okitegedde n'ogikwasa omuntu atagiraba nga katagimanyi oba kaŋŋambe nti okukwata ekyuma ekigira nankani ekyuma ekikola omulimu gwonna ekiri complicated gundi n'okimukwasa ni gundi kiki ekyuma kikole kyansi eziri nti ojja mumusanga ng'akinyizanyiza akisse kubanga takimanyi si ekikola akimanyi oba kisomyeko yasobola okitegera tosobola kufuka Buganda etubula nti babuse nnyo babadde battabusi kubanga beetaweka mu kifo mwe batasobola kubeera bonna n'Abangereza nga tubategeeza ensonga eyo mwagala kusetulawo Katonda mweteekewo ffe tulina afuga olwedde Katonda yafuga eyatonda Obuganda nga tubannyonnyola ebintu kyetwava tubalwanyisa nammwe ng'abakolonisiti kubanga tulina afuga olwedde Katonda ate kabaka waffe yabeerawo n'alamula yamanyi okukikola okuva lweyazalibwa okuva mu bujajjaabwe ayina ebintu bingi nnyo byabeera ng'abimanyi ng'ateeka okukola omulimu guno si gwavudde bunaayira Bungereza era singa obwakabaka bwomwe bwali bwakabaka bwa ddala mwandibadde mumanyi ebintu eby'engeri gye bitambulamu n'engeri gye bikola kati ng'ekyo ndowooza nti nze kyandibadde ensonga enkulu ey'okubannyonnyola okugatta ebintu byaffe eby'Obuganda lwaki tukola bye tukola lwaki tukkiriza bye tukkiriza ne tubiwawa ne tubibabuulira byebyo nammwe mutubuulire lwaki mukola bye mukola conference eyo ebeere ku nsonga eyo suggestion ze gyempa ekitegeera okusinga okubabuulira nti mwetaaga federo mujje mutwegatteko nabo ne bayimirira eri bakwata mu biwato ne bagamba naye nga mwami mawo bwe yagomba mugituguze mugirwapinge bulungi nnyo mugizinge ng'ekirabo mugituguze nga tugikuguza tugikukuzaako kimbadde ngamba nti oli wamunabyabufuzi nga tomanyira temumanyira kyemwagala fe tulina okulya nga tubatunza ebintu mutuyita batembeeyi kati n'ekintu ekirala kyenasomako ebiseera ebyemabegako waliwo omwami omu eyagamba nti ekikulu ekirala kye twafuna eky'omutawaana lyerinnya lino okulikyusa kati erinnya lino lyennyini Uganda nga bwe tulimanyi nti kyava mu kigambo ky'Abaswahili kigamba ni Waganda nekigenda Uganda kati erinnya eryo Uganda Abangereza mpulira sebo
kubanga internet yange ebukabukako gundi Abangereza bakiyita ne bakitwala ne bakisoma Uganda ndowooza ne baddamu ne bakiwandika Uganda nga baagala bakwate Buganda bagisibire muli baganda ba Buganda egaana okwegatta ku bali abalala batukole erinnya lino mwe tuba tubavumbika bonna banadduka batya mu linnya lyabwe kati naye ekigambo kino kyennyini kasita watandika okiyita Uganda toyinza kuddira kigambo n'okyusaako ennyukuta yokka n'okyusaako ennyukuta emu n'ogamba ni Uganda kati nga kino kiri Ganda ng'Omuganda naye ng'eri yokka esigadde ng'eri mu Lungereza. Ekigambo kyennyini Uganda kigambo kya Lungereza kitegeeza nti you go under omwabyo ate bwe kigenda Ugandans naye gamba ni you go on the knees. Ebigambo ebyo byonna si bya mukisa. Omuntu abuuza nti what's in a name amanya kintu kikulu nnyo. Katonda yagambanga kankuwa erinnya bwe riti obeerenga bwoti kankuwa erinnya bwe riti nga bwe yatuuma omwana we Yesu ajja kuyitibwanga erinnya bwe ekitegeeza kino nga bwe tugamba nti nno enku ogundi obaka tugambe nti nno oli wagamba nti nno ekyasa amayinja ekitegeeza nti no kyasa amayinja oli ne bwana bakikwata n'akinnyonnyola ojja kulaba nti nno omulimu gwakyo guli mu ndeera mu linnya lyakyo. Kale kakati okugamba nti tuddamu ne tukola you go under in every way nze ndi neeyagala nnyo lw'abajjajja nga baagaana to go under ne bagamba nti ffe tetujja kubeera mu you go under you go on the knees b'Abangereza bamubeereko you go on the knees waabwe nabali abantu abalala. Kaakati nze ndowooza nti kyekintu kyennyini kyagala kubeera nga kijjibwawo bwe tuba nga abantu abaddugavu tulina okulowooza n'okwefaako so nga ate bwe kibeera mu lulimi olwaffe Buganda linnya liriholi Baganda ba Katonda Obuganda bwa Katonda Muganda kintu kirungi nnyo naye ate bwe kidda mu Lungereza kintu kibi nnyo ogwo mutaano guli mu kuwamba. Kati nze ekyo kyembadde ndeta ng'ekirowoozo omukulu omusawo asobole okukiteekayo naye nga ebibuuzo okutwalira wamu badde sina bingi nnyo byempoza nkavalinze awangale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssebo Dr. Gukiina oyo abadde Mulongo naye nga ku bimu era Ssebo ng'ogenda okuddamu bimu ku bibuuzo bye byabuuzizza Ssebo ekinkuttemu omubabiro ategeeza fenga mmwe abamanyi oba abamanyi ba Buganda muyigirize abaana baffe gye bali katwongere tukwate n'essimu eno oluvannyuma tujja kuwa abalala mukwate essimu atukubidde ennyabo oba Ssebo tubulira amannya go nawadde osinzidde otukubira amannya gange bampita Namubiru nsinzidde okuva wano e Denmark. Namubiru e Denmark asanyusa okuwuliriza nnyabo eno olikuleetera basaba mwebale kukuleetera ku mwami oyo mukulu Dr. Gukiina. Nze ensonga ezange enkulu ennyo ezinnuma ziri bwe ziti Ssebo. Mbadde njagala okubuuza omwami oyo mukulu Gukiina conference gye bagenda okugendamu mu September ensonga za kabaka waffe banazirowoozaako batya kubanga ffe ng'Abaganda twandyagadde nnyo ejja eri okukuuma kabaka waffe. Kaakati ensonga endala ey'okubiri y'ey'olubiri lwa Ssebo tompulira naye wano owulira naye gy'oli takuwulira yennyini tampulidde yinga ndabye teesa ebibuuzo byo tujjadde mubega yinga ndabye kale Ssebo kaakati ensonga endala gye mbadde ŋŋamba y'ensonga y'olubiri lwaffe abalulimu babalowoozaako ti banaabajjamu era n'ensonga endala gye mbadde nsengese wano y'ensonga y'amasiro eyo nenkolera ddala bubi nnyo kubanga bwe ndabanga ekyamasiro tekikoleddwako batutadde mu UNESCO amasiro bakabaka baffe bali mu nkuba ebakuba ensonga eyo ndowooza bye bintu ebimu ebyandisookeddwako ddala okukolebwako
nga tebannaba nagenda ku bintu birala byonna. Kaakati ensonga endala sookolindeko male okulaba dokita ono njagala kuba nga awulire. Dokita saba dokita Dokita Gukiina Essebo teekako nankanyawo leediyo obeere ng'omuwulirira ku leediyo kubanga ndiwonizolabikadde mumadde mugyeko era oluvannyuma ojja kudda naye sooka oteekeko leediyawo gireke eyogere bwonooba ogirogikendeesebo atekeko kompyuta kaakati mukama wange ngende mu maaso taata kale Ssebo sawa gitaddeko yongeza ku ddoboozi owulire yongeza ku golimu ya kompyuta sawa gitaddeko yongeza ku ddoboozi owulire kati yaagala akati